ensonga gyengeje tuli mu nsonga za obudde tumayize n'oluyimba lwa Bobi Wine no so tugere kulimba Bobi Wine ngeje twale tusaga tuveewo Nalumansi lufuuse oluyimba tuli mu dakika mmeka live ya otanso kubanga lukola ki nga lutubonyabonya lulese n'egundi nyingi anti kati abasiru be batalutegedde ani Nalumansi kansuke nkubuze kibuuzo yito bamanyi bonna bateeke munga soko gatte oyayimbye kubali betuyibali Bobi Wine kitala is a two double sword kisala eno neno kyasaze ku basiru abo opposition nikisala ne kubali Nalumansi akangule uyagambe kalori alulunkanira ki ebifi kalori omumanyi kinyo kyambang kijanye ennyama kimachino mumuwanvu ne nagamba nkusinga Obuganda kalori yani mu luzungu kalori linya lya Baganda ne line luzungu bavuna ngamba mu luzungu ekinyonyi ekyo si kinyonyi kalori gwe bayita kalori chechi oba yabanga wa kitiibwa something like that sijjukira bulungi kati kankuyambe kalori mu luzungu ye Charles ye muntu gwe bayita Charles era omuntu gwe bayita Charles oli wadde mu mita kalori kati wewe answer kalori alunkanira biki nagamba nti no Betty ne Robina abantu abo tobalaba okwerusa naye si beerufu nnyo era nga totegeera tukulimba Bobi Wine Nalumansi njija kutemera now nalabye abantu abasiru aboogera ebintu natunulidde Eddy Ssendi ne ngamba naye Uganda omanyi Eddy Ssendi nzenzeka wano mumutya Eddy Ssendi era John Sega namulako ngaze kutoka ntoko naga Eddy Ssendi asaana Kaye nze mumanyi kwa nagendanga nga tuli bato batwala okulaba emizanyo ku Pride ngendo okuyingira second nga tugiraba I had my cousin sisters abagiraba namulabanga duka mulinga mulimu gitanga ezo bbiri kati Eddy Ssendi yali costume nga yayambaze ebigoye byabadikula emizanyo gibazanyanga costume designer anti kati enaku zino twali bumbako yagendanga mu wino nagula ebigoye ebyo kanagera ku kyalani obitunga bamuwanga sente kati nga kwakola enjawulo naleeta ebigoye ebyo byambaza Baganda be ne bistokisi ebyo ebyaberanga ebivundo bimu nasooka abyoza kati gwe mulimu gwe yakolanga kati Eddy Ssendi yava mu background y'okugenda mu wino ogula ebigoye obyambaza muganda otuzanyira emizanyo ku Pride yamwambaliza no ddala namwambaza ne bino byolaba byagibumaali biki yagendanga mu wino ogula bistokisi Eddy Ssendi alowooleza abantu nti ategeera nnyo ati okusinga anyone kubanga has been here for a long time ati ng'akola ki waliwo omuntu who can be here naye ng'oli basita sphere ki gwe wali otuleetera ngoye mu wino ng'ozoozezo zigolodde ne twambala John Segawa wadde ajeraga John Segawa tiyasulanga wansi wa stage yaabwe naye ye yali muzannyi kyova olaba era yavaamu nga muwandi is one of the most paid writers mu Uganda when it comes to Magic. Eddy Ssendi woba otegera ati tubuulire baani abakusasula ne art watch aina amazzi aina Ssendi events oyo si ati buli omu ayina nange nina wuliriza wakulira mu art kiki kati ani atakola bulango buuza Professor Big Eye nange studio fab asiba n'ebirabo nga cement tolaba kati asiba ebirabo nga cement kati atoho obushife yakireeta kuba mu Uganda yayiye ekintu ekyo yali obushifa n'akireeta yole sanyusa weewunyisa omwagalwawo Eddy Ssendi okumanya tebaswala kubanga tebayiiya Eddy Ssendi n'agenda n'akoppa omuwala naye n'atandika okukikola naye yasooka okukikola weewunyisa omwagalwawo yehopu shifa olabye obwongo bwa Eddy Ssendi atayiiya naye kati akikola asiba ebipapula bya sementi n'ateekamu biki n'akikola tondeetera abantu batali bayiiya olaba omwana muganda w'oyo yaleeta ekintu nga kike ku TV njagala abantu nga karakita ye bw'omutunuulira talina gwe yakoppa abo banjawulo those exceptional people kati ati kyenzijja nsima musenje kati Eddy Ssendi n'obwa Eddy Ssendi bwe yakulira mu art ne baba akulira mu art muganda we yakuza bavaamu ne bafuuka bakitalo mu that field one is John Segawa Eddy Ssendi okumanya nti yabalinaana teyayiga kubanga yagendanga mu wino okunoonya bigoye bye bambala
kyokka gwe muleeta ku TV okwogera ku art. Bring the so-called John Segawa. Ongamba kukola bulango buuza big ai nze nalina studio ali ku Chess Johnson nga era tukola bulango nga bagundi abo bakolera mu traka zaabwe. Kino buuze bajjejje oyo omugagga kati alina ebyuma. No wonder lwaki nze omu kwakulembeze baba artist yiya genda obuuze bugembe. I've managed a lot of artists nga sinze nga manager naye nga executive producer tekamu sente mabega era nga tusobola kundaba. Eddy Ssendi obwongo bwabwe balowooza ebanaavuma ennyo Bobi Wine Museveni agenda bawa sente. Nze nali wano URA ne Mpita ne Baluwa ne Balamu ne Bebe. Tugenda otuuka eri era kyovola baatukuba kutoka ntoko nga ye Eddy Ssendi yasabye URA mbuba babawe sente kubanga baba baleese emisolo emipya wabeerawo budget basaba n'abawuma ne basaba. Balowooza ffenaffe bagenze tuwa era Eddy Ssendi yavuma Bebe Cool n'avuma Balamu nange naye mu that meeting sirabangako Bebe Cool at his best. Okuma Bebe Cool yatusinga ffenna yajja ne lawyer ffe twajja na bitabo byaffe na pen. Kati kankubuuze mu Uganda yonna URA eweeronda abantu basatu okwogera nabo nga tetuzze kusaba mirimu tuba basiru. Meeting yaggwa ssaawa oba mmekanya nze era Bebe Cool yangamba Kaye biwasoma ebyo bonyonyola abantu bano nemba nnyonnyola emisolo abayimbi gye bawa Commissioner General kugumu ku musolo si kumuswaza naye musaamu ekitiibwa musinguzi first of all lwaki musaamu ya-identifying abantu abagezi n'abuuza bali ono omwana emisolo gyayogera kituufu mituufu namugamba yes kwa namugamba I'm a student of the Institute of Certified Public Accountants. Ate saasoma busomi kundeeta mu URA. I practice and I know. Ne munnyonnyola emisolo Bebe gy'awa Bobi na buli muyimbi nga n'egimu yali tagimanyi. Ne mugaka kati omanyi nti bano abayimbi baba double taxation. Balamu ajjaawo nga kuba promota b'e Uganda yasinga osasula emisolo. Bebe ya presenting ebintu wali. I've never seen Bebe at his best. Netumala tugenda ovaayo abasajja ne batandikira kuvuma Bebe. Baavuma Bebe ku radio paka. Naye Bebe gw'ovuma nze yali mu meeting nkubuulidde ebyaddala Bebe byayogera tebiyamba ye ng'omuntu but the industry. Balamu byajja okwogera yagamba nange wadde mumpisa ensasula emisolo kwa yalaga emisolo naye bannange tunyigirizibwa wano ne wano. Actually Balamu n'aleeta n'ekintu Bebe oyo yaleeta we basobola okugirako omuyimbi emisolo nga si direct like this. Ne Balamu and then meeting yabadde superb. Olanzikiriza otuula mu motoka ya Balamu osegedde. Eddy Ssendi yavuma Bebe yavuma Balamu n'avuma Wisdom. Era yali ku radio nkujja tuli ku Oluyimba nkunnyonnyola obwo obusajja obwo munnanfuusi. I don't even think they are Baganda people. Besi ba mu Buganda. Ngwandibadde baki Eddy Ssendi ati gwe sirabangako muntu atayagaliza ng'obwo busajja. No wonder they are height. Ani atayagaliza? Kunnyonnyodde Eddy Ssendi gwe tuliko. Buli kirungi ekivaayo Bobi Wine takolangayo kintu Eddy Ssendi n'akya appreciating. Because he's a critic. Tazagala. Not being a critic. I'm a critic also. Being a critic does not make you to be stupid. Zendaba ETV. Nebaleta they criticize where necessary. Ti Jennifer Lopez Oluyimba olugwe Ayambalidde there is a better siriti ng'okiraba. But Eddy Ssendi katuwuliriza nzija wuliriza so olinde nsima omusingi ti Eddy Ssendi expecting otyo ku appreciating Oluyimba lwa Bobi nga one he has never appreciated the efforts of Bebe nga tuli mu meeting y'abagezi appreciated the efforts of Wisdom eyasoma emisolo neither Balamu agisasula. Eddy Ssendi yayimuka n'agamba kutoka ntoko nti nayogedde omusolo gwa VAT mbusiina kyemmanyi n'anvuma ne bampita kusimba nzije njogere nenja kusimba ne bampa
eddakiika 10 buli lunaku lwenjagala okusomesa omusolo nze nayimirira nzekka teyaddamu namuga Eddy bino tetwabisoma busomi nti tukula mu waka kusimba buli ate muwolokoso nensomesa VAT kati one of the program gye nakola n'agamba bunasomeseza VAT bubi nenkomawo nengamba baddemu bakube kati yannyonnyolanga kifu ne baddemu ne bakuba kyennayogedde nenzamu nenkikatirisa nensomesa abantu how do you calculate VAT how would you know who is eligible to pay VAT ekyamutabula nadi meeting nemproposing nengamba kuba artist nsaba lwaki temubajjaako VAT after nga ba artist abo bamaze okujjako expenses zaabwe najja kutoka ntoko n'agamba okumanya wisdom musiru tamanyi bya misolo yagambye mbu VAT balina mujja ku muntu nga amaze okujjako expense. It was a proposal which was taken by URA in writing. Kati mbuuza Smith inze arwanira bannina Rose baridya Jasmine baswans kubanga abajuriaso balaba kati yavayo n'atugamba bwe baba mwezo mu meeting ezo berwanako bokufuna sente nefe we tugenda tulwanira industry yonna including swans nganteesa nti buli kivulu mukijjengako VAT. However muteekewo calculation ya VAT kuba artist n'abategesi b'ebivulu nga mumujjako nga after them reducting the expenses oli agenda kuba kakati nzija ku Nalumansi Smith kati kankubuuze yamba batulaba nkulaze Eddy Ssendi atayagaliza akubye nze akubye baani Eddy Ssendi tayagala nko Bobi Wine. Why? They think they are the wisest in art. 2, they are targeting centers of government nga we yawandika mu URA neza mu 7 baga kusensitize nga URA 3 nga akarukajja ayino kuba nnyo Bobi Wine baba we sente samutandikidde eno be positioninga kuba kuwebwa sente kanze kuluyimba Nalumansi kulwabudde obuyise submission yabadde bwete bwatu discussingeko yagambye oluyimba ngaddo luli kale sirubi naye produce wade ku producer na ngoma oluyimba tululi mastered engoma tetambulira ku luyimba n'ebigambo era n'agamba luyina hidden meaning kati kankubulire Dani Magic yakwete kankubulire ki oluyimba baita Jamila Analia Jamila ne shida za dunia kati nze kanjigirize akadole Eddy Ssendi mumwana kadola nsajja mukulu ati nkubulira ekisingo Eddy n'ebigambo bye actually Benon Kibuuka is far better than that guy. Lwakwa Benon Kibuuka talina nze Benon Kibuuka natambula naye actually yanyamba nnyo okuintroducinga mu Satural World nga buli mufu abeera wano ankubira essimu nanga aleeta emmotoka eringa basi nga nina super custom zakajja twatwalako omulambo gwa Martin Angume story nagikowa bikasero oginyumya ndeetayo mulala Pademani ebikadde nnyo leetayo omulala ali recent hani yakafa nze nali ku wizi wali ekkololo nze ne Vixon ne Salvador nze gwe bakwasa omulambo ogwa wizo oba no gwa radio anti beita radio no tudde kuluyimba Nalumansi kati labayo neche Smith nze manyo wotegeera buli muntu abategeera otegedde njagadde ntandike nti avuma ula omuntu avuma Bobi Wine n'oluyimba njagala mumutegeere olaba avuma Bebe Cool nga URA muyise n'avuma wisdom meeting yatandika paka sawa nya nga akulembera URA ne ba commissioner 10 n'ogubatudde nga fe tuli aba including the lawyer wa Bebe yete bamuyita lwa nsonga yayagala sente mbugenda nga annyonnyola emisolo otegedde gwe kati nkunnyonnyola nti aba basajja tebagaliza lwaki avuma Bobi Wine buli lunaku ayagala come 2026 ti company esimanyi West End baba biyita batya babe ne sente beba kuba obulango nga babuwaako Silver Kyagulanyi kwa buli mu sente nyingi basobola okukwata milioni 5 ne bakuwa Ssendi events kati yefuga emikolo gya Buganda kyovola kati gya bisiraani yatwala tent mu Buganda mbulirayo omulundi gwe baali bakubye obwakabaka wa Buganda ng'obwo obusajja bwamala kuyingirayo bwa bisiraani bu Eddy Ssendi
yatwala tent eyo buli dakika nolaba tent bisiraani obwakabaka bwa Buganda bwetoloddwa abantu ab'ebisiraani ngaako kati Oluyimba Nalumansi wuliriza kyenkugamba kugamba omuntu omutegeere bw'omulabanga ku TV ng'ayogera ku radio manya nti tuli ku kasajja ka bisiraani kataagaliza who I doubt either Muganda because manya Abaganda baagaliza Baganda bannaabwe gwe buli lunaku n'ovaayo kuba Bobi Wine eruwa anti ngenda kunnyonnyola Oluyimba tudda nkunnyonnyodde gwe mwana gwe nti omusajja oyo yavuma John Ssegawa naye nga ebyaddala omusajja oyo kyeyakolanga yagendanga mu bwino ogula ebigoye ebikadde kuba baali banaku n'abyoza obbiwa bali okola kyokwambala talina ati kyamanyi kubanga bw'aba avuma John Ssegawa nti yasulanga wansi wa stage yakulaga yakukuka mu ati ono kikyagukugamu kuvuma ba John Ssegawa kati otegedde katujja ku Luyimba kansoke ngamba abantu ennyimba zonna eza revolutionary songs zifokasinga nnyo ku message than the sound world over gendo kirabe revolutionary songs so Nalumansi is a revolutionary song. It's a revolutionary song. Okay. Kati nzija yagambye nti yabadde yeewala okulumba Bobi Wine direct n'avumamu producer we Dan Magic najjukira Bobi Wine si musiru asobola okugamba nasimu jangu nkole actually Bobi Wine nasimu najja okukola Bobi Wine Oluyimba nasimu nze mmanyi asobola obutamusaba ssente bayimbi bangi abalina amanya nga barecordinga bwereere nasimu Bobi Wine tasobola muyita nasimu n'asaba Bobi Wine ssente lwaki Bobi Wine akozesa Dan Magic forever lwaki wulira mwemuli eddogolye wuliriza si ddogo kati abayo kankunyonyere kino kitegeere obadde otya kati kankutegeere kino eyangu oteekeko oleme kisubwa nyinyonyola abantu kyebayita nkunyonyera revolutionary songs kati nzire ku kinyusi ky'Oluyimba Nalumansi wali nkunyonyodde nti kyebayita kateredde very good kateredde ekintu kyebayita Chameleone afulumya Oluyimba shida za dunia ne Jamila Oluyimba olwo olwa Chameleone ezebbiri zenjeyo sijjeyo ndala bwe zijja mu lyrics ne melody bwe bikyuka ne wekijja mu drums zagamba ne bassline ne percussion bifaanagana shida za dunia sina actually melody byebyo bifaanagana ekyuka mu lyrics shida za dunia ne Jamila analia ekikyuka mwezi ennyimba ebbiri lyrics ebigambo ekitegeeza linda katono ekitegeeza alien skin bwatukuba beat emu n'akyusa bigambo kiri okay why katika jangu kukikunyonyole musical kiri lwaki kyavadda omuyimbi bwaba beat ye engoma ze nga wegenda percussion ze biki ebyo nga webiri nga ya soso kikuba wadembo okuba olulala n'akyusa melody ne lyrics kikkirizibwa mu art nti singa oyiye ekidongo kyo nga kikyo wadembe kwekyo ekidongo n'oleeta ebigambo ebiranga olaba nti Jamila analia n'oleeta mufa kya Jamila analia n'oleeta shida za dunia segeza ebigambo oleese bipya kubanga kino ekidongo kikyo mu art kikkirizibwa kankuwe example ya Lucky Dube engeri gyakuba reggae akasobola okukyuka mu Kaye bakira verb ekyo kira kyakuba but when you listen to okay engoma olusi zikyuka but when you listen to walolinganya mu bridge n'alolinga mukaaga okumale n'alolinga munaana but era nga obigatta ebintu bye kikye nagambye lyrics ne melody kyekyuka biri bifaanagana almost vamp gyaleetamu kweyenjawulo ekibuuzo musical kikkirizibwa iye if eyayiye ekidongo oyo your original composer so Bobi Wine yayiye ekidongo kino kale kanzije ku kino mu Jamaica ulakanakano mu Jamaica producer bwayiye ekidongo inayiye ekidongo rhythm era rhythm eyo wadembo jiwa Peter Miles n'ajiwa
Damako yes nadde Uganda ate n'agiwaako ragadi eridi muyiye mu music kikirizibwa ye so mwakola kubanga mu mwakola olutambirwa mwe nga aba firebase uli kana akantu ekyo si kyekikulu dda ku kino tuyigirize abantu musical kubanga ye kyagamba lwaki avuma Dan Magic nti ekidongo yakopye ekya enyimba ze yaleese zonna za Bobi Wine singa yagambye nti Dan Magic akopye Bebe Cool n'akoppa Alien Skin wano n'akoppa Spice Diana ekyo kirala twandinenyeza ne tugana naye Dan Magic mu butuufu akasajja kali akalinga akakongo kyekogera katuufu no teyeekoppa that is music anti kati saagala mufaanagana oli omusiru mbayigiriza music kyeki si bwongo kumuggwako mbagambye mu music kiri okay gwangambye nti mu Jamaica ekidongo bakita rhythm si gwangambye kati rhythm kati muvubuka aba okuyiya tekumuweddeeko naye aba akyayagala rhythm ye etambule identity ye nga kyenkugambye Lucky Dube akyusamu mu vamp ne rolo zogambye zinakubanya mukaaga naye n'asigala nga gundi kyeki n'aleeta bulesi lyrics mpya maybe na melody long time ago yes in the city yakuyimba yakayimba owulidde katugende ku makulu ga Nalumansi tuvude ku bogezi tutegedde kati kali akasajja kali akafumpi mukeesonyiwe anti kimujjaako bufumpi mukeesonyiwengamu tukole tutya waliwo kati nange nali mubende emyaka giijo yali mu nnyonyi yakusooka olinnyo ennyonyi kizibu Eddy Ssendi yakusooka yaŋŋamba awulira yaŋŋamba yagenda UK 70 whatever nze natambuliranga ku passport ya mama wange ngina nga ndi mwana gwe gamba nga nvaawa tolabula bano basiru ani agambye mwalimu bwanganguse nabiraba baŋŋamba Kaye baŋŋamba okwogera ne address ze waffe eri nanga nja kulutwala abantu era ne bano bafala nze nsorokera nga nsaazalibwa mu Uganda ndabule bano bafala nvaako alowooza abuuza junior kyemanya badde bayogera oluyimba lwa Bobi Wine badde bayogera oluyimba lwa Bobi Wine balutegedde bulungi nnyo ndowooza Smith kati byennyonnyodde bukugu nti akasajja teyenkana ntebe kwatudde n'omulaba nga akanudde bwati mugalubinaga Dan Magic byoyiya before kyusa Dan Magic Bobi Wine goba Dan Magic gwe musajja gwe nga tonna wanvuwa toyogera gendo kati labayo oluyimba lwajerega luli number 1 trading bucha lwafuluma why don't you talk about zina talk about other songs nemwe ku program ya mwe buli lunaku kuvuma Bobi Wine buli lunaku bavuma Bobi Wine titali nga tuli mu campaign baga Bobi Wine mbutali ku opposition yena baajirya ne bamuseke nga obalaba tewali kalungi kabaga Bobi Wine akola show ya live ne bagivuma nengamba naye bana basajja okujjako nga tomanyi ya music era amaka muleke kumazi tewali era kikoze Uganda tugende tumalirize ne kwataako mu ngalo ati bana abaana bakayingira mawulire ate bayingidde waliwo omusajja gwenjagala bampita Dambeko yagala bayeze waliwo omusajja gwenjira gundi omuvubuka ono ani yeekolera nagende mugaa yeekolerwa myaka emeka nangamba mukama mukulu wange gwatugamba tukole research tiyeekolera Dr. Kwefurukuta si bakadde nti baaliwo ku Dani Mugula but the research their music critic bakunnyonnyola abasajja abakadde ngamba nnyo abaana bali mu entertainment nga tonnabuuza kibuuzo research waliwo omusajja yali aniwaire yajja ku NBS after 5 Douglas namugamba show yo ngenda gigendako naye soko tuwemu akapera nabuuza what is he saying to give us acapella namubuuza what is that no tuyimbiremu luyimba namwe why do you want me to sing here no we want just to test your voice naga really do you make musician to sing here like as in sing naga that is not profession why to sing to prove what omusajja teyayimba bwe nadda ku after 5 ne mga Douglas mwalinga mungamba okuyimba nabagamba nti
professional tekiriyo nze nakuba nebaza Spice Dana nagamba Roger mugenda kukola show mu nkola y'ekintu kimu ebulaya show ze tukola nine show yasooka ku stage aba featuring bajja mu makati Spice n'akikola kati buli muyimbi akikola ne Chameleone yakikoze naye nitwalinga tukyogera nga abafala ba Eddy Ssendi tebakyogerako ongambye yakulira UK munange Ronald Mayinja yaŋŋamba lumu nali mbuuza olw'ekintu nali munyonyola ekya UK nanga wisdom tonyinyonnyola nnyo lwakubanga ŋŋenze UK okusinga naŋŋamba oluusi abantu abamu abagenda e UK nga ffe tuba mu hoteli kuyimba nakudda abalala abakolerayo osobola omusanga ali mu bakadde baki nga talina time egenda kumanya ebyo by'oyogera oli asobola okuba e Germany oba wa oba South Africa naye ng'akeera ku makya n'akola n'annyuka n'adda ewaka n'anywa amata naye baka mu ntebe n'akikola okumala emyaka 5 paka wadde e Uganda kati gwe n'omwana naye mu UK naye ng'ali ayoza mmotoka atavuga nko taxi yali ayogera omuntu nze asobola okwogera UK buli muntu yenna gwawaana n'ayogera ekintu n'enkakasa buli kasonda ye ragadi nti bonna abantu bonna twagenda ragadi yatuvuga atuzza kati ono n'omwana teyakola research gwoyogera tavuga nko taxi ragadi ng'akuvuga ku nsonda n'akuzze naganya tugende ku wano London yonna emuliki walya oba tewalya nga tumaliriza ekibuuzo walya oba tewalya ogenda koma ku program lindako walya oba tewalya nze nga ndi ebyo gasiya naawe bakyantu bane question balemye okuddamu amanya n'eddoboozi saalya kubanga nze Smith nze banoonyerezaako abakazi mu benjagala bababuzi kati naye ngamba abaana era mbagamba naawe muganda wa Kaye nkugamba muyige okwekebeza mutambule ne buddata mayini ate webaka ku mwana w'abaana nga tobitegedde genda omire peepu nze nkugamba nga akola mu foundation ezimu kola ne musikats nga volunteer World Vision Kabaka Foundation kakati gwe wodde ne Red Cross mbagamba ffe tufiiriddwako nnyo abantu nedda siri mu Uganda Care tufiiriddwako abantu baffe mikwano gyaffe tubalina ate weezuula ng'oli mulwadde genda weekebeze njagala okunzika nga nanga akajaani kange kano katugenze mu myaka 2 nno kajaani kange kano atosobola akati kano oba oyagala kukendeeza olubuto oba omubiri gw'oli fit olubuto oba omubiri paketi eno ya mitwalo 15 e Uganda erimu obuntu 27 bw'oba mu America oba luddawa we deliver tetulina dduuka bw'omala paketi eno nga tolina ku results tukubire tukoze sente zo kali organic kajaani bw'oba okaagala enamba eri 070 49 439 simaze shoyo webale kuntuza leti jengenda era tuuka leti notukena bulungi amenyezesha Dick Smith abateekako sente sibalala bannaffe ba King Montage Studios bakuba ebifaananyi era batusanga awo atubasanga awo enankula mugendeyo mbawagire nkiddamu abateekamu sente sibalala bannaffe ba King Montage Studios era nga abasanga bawo enankula bye kubitaala mugendeyo mbawagire nnyo enamba ez'okubako eri 070 210 41 25 10 41 ennankula yakubitaala bagenda ku social media platforms zaabwe ez'enjawulo obeere nga ate osobola okuba nga okola ki ng'obasinkanawo nze Kabaka Smith wano ennyini katwogere tukwatagane ate olunaku oluddako.